look so smart. Thank you. N'omusumba alabika bulungi. Bwatyo. Badde obulidde wanga tubadde tukunoonya nga tetukyakulaba. Kuweereza Mukama nakulabirira gwe yampa is here. So kati ffe tufugako side yaffe eno eri side y'abalabe bye baagala bye baba boogera naye nga ndooza omwana njagadde nnyo oba mwagadde nnyo oba tweyagadde nnyo. True love eva wa Katonda erina okuba nga eshekinga obwakabaka bwa Sitaani era bw'olaba Sitaani asirise omanya mutandise okukola byayagala. Ate olowooza Pastor Bugingo ne Susan Makula tebavudde mu lusirika? Tubadde tuli awo Pastor Aloysius Bugingo ne Susan Makula munnange ne bava mu lusirika ne bagamba nti kimala katukakasa abantu nti no munnange tukyeyagala. Kakati munnange olusirika ne lukoma, olusirika luweddewo anti bano balabiddwako ku mukolo ogumu. Waliwo omuwala ndooza mumujjukira yali ayitibwa Pavin. Pavin munnange abadde ayina pate gy'ategese era munnange Pastor Bugingo ne mukyala we ne babeera nga bajja babeerewo ku mukolo ogwo kubanga Pavin yali akolera ku Salt TV era nga munnange Pastor Aloysius Bugingo yamukozesa ate nga munnange show baali bagikola ne Susan Makula. Kakati munnange kabaga kado balabiddwako aba babiri era munnange Susan Makula n'awanda omuliro ate era ne Pastor Bugingo n'awanda omuliro kubatambuza kubabungeesa kubatambuza ekibozibozi nti munnange bano bayawukanye mbwe era ne Pastor Bugingo mbu yafunye mbu yafunye Omunyarwanda wadde nga munnange abasajja beekaza nga mawulire g'okuba nti nomunaye Pastor Aloysius Bugingo yafunye Omunyarwanda tetuyinza kugajjawo. Tuyinza kugajjawo naye nga bano bazzeemu okulabibwako aba babiri era munnange ne babaako munnange obubaka bwe bawa abo bonna abaagala okubalaba nti no nga baawukanye. Katubeere nga tukwa Pastor Aloysius Bugingo ne muninkini we Susan Makula ate babeere munnange nga bannyonnyola kwessa n'okulumya abula balumizza bannange kino ekimulo bakyani. Mami, we are live on Soul TV banang G256 Oliota Yesu yeebazibwe. Amina Yesu yeebazibwe. Obulamu buli butya? Bulungi. Ndowooza mu nsi yonna afa abakuyina leero. Kubanga kiraka bakunoonyeza ensi yonna naye Salt yeekufunye. Amina. Obulamu bulungi twebaza Mukama. God is good. You look so smart. Thank you. N'omusumba alabika bulungi. Bwatyo. Badde obulidde wanga tubadde tukunoonya nga tetukyakulaba. Kuweereza Mukama nakulabirira gwe yampa is here. Kubanga kino kiraka kikambwe mwena munyumye bulungi nnyo. Ekimuli kino kiraga wa? Ekimuli kya Pavin. It's a symbol of love. We love her, we cherish her, we have come to support her. She's my person. Yes. Olwo abadde bamanyi mutokyali mu Uganda laleko oli mu nsi endala ate wano tukulaba. Njagala Uganda njiveemu ndage wa sente zinyumira mu Uganda. Yes. Kagambo kamu kogamba Pastor Aloysius Bugingo omwami wo. Mugamba bulina kati kandabe yakapya. I love you honey. Echo. Wow. Keko. I just love this guy. He's amazing. Amazing. Yes. Musumba nga tonaba kubanga oyingira eriwe bategese waggulu. Buuza kuba tulaba ku G256 ku Soul TV. G256 Mukama yeebazibwe. Amina. Yes. Obulamu buli butya? Bulungi. Kano ka design ka leero suit eno ndala. Teri mutai na hengeri gy'onyumyemu ani akakyuzinze. Omukyala designer Makula. Bade tumanyi bate mukyaliyo kubanga olwo ebitambule ebituulira oba naye leero tubalabye ate mukwano gulinga ogweyongeddemu kujja. Paulo yagamba mu Bakolinsi ekisooka Essula ya 16 olunyiri wa 9 nti kubanga olujja olunene era olw'emirimu emingi lunziguliddwawo n'abalabe bangi. 1 Corinthians chapter 16 verse 9 Apostle Paul said that because a great and effective door has opened to me, so there are many adversaries. So kati ffe tufugako side yaffe eno eri side y'abalabe bye baagala bye baba boogera naye nga ndooza omwana njagadde nnyo oba mwagadde nnyo oba tweyagadde nnyo. True love eva wa Katonda erina okuba nga eshekinga obwakabaka bwa Sitaani era bw'olaba Sitaani asirise omanya mutandise okukola byayagala. Nga tukyali wa Pastor Bugingo ffe twewaayo kuba nti nno tugakuwa
paka gonna getufunawo ku Pastor Bugingo tujja kubeera nga ate tugakwacho ino kola kimu subscribe nga like nga atereka obaka bwawo mu comment section tugenze wa Kasuku avuddeyo nasekerera munanga abali mu kubitambuza abali mu kubizunza nti munange Pastor Lozias Bugingo yasuddewo Susan Makula agambye nti mweriko abagala okulaba ababiri bano nga baawukanye tekigenda kubeerayo okusinzira ku Kasuku alabika ye Katonda agambye mbu tekigenda kubeerayo tewali lunaku na lumu lugenda kucha nti ababiri bano babeere nga ate baawukana bw'ate wagambye katubeere nga tumukuwa abeere nti naabinyonnyola lwaki yagamba nti ababiri bano tebajja kwawukana ate nga waliwo Omunyarwanda eyayingiddewo obulaba nange aba Newspark Channel mujubisa ate nga waliwo Omunyarwanda eyayingiddewo naye maama basabula Susan Makula bano bakyeyagala katubeere nga tukuwa Kasuku. There is not going to come a day Pastor Bugingo ne Susan Makula nga beekyayi mukitegeere openire tewali kitukwasa bintu bya Musumba Bugingo ne mukyala we kubikwasa Katonda kubanga ate abasanyufu bali kuno aba basanyufu they are wasting their time nkikugambidde mu kamera wano there is not going to come a day Pastor Bugingo ne Susan Makula nga beekyayi mukitegeere openire teruliiyo olwo lunaku mugenda lwawo nnyo okululaba banalulaba tujja kuba bawangaazi bakyali era omuntu yenna ali eyajubireeti nga yamanyi olwo lunaku lujja kulwawo kubaawo lwonolaba Pastor Bugingo ng'agamba nti twekyaye ne Susan oba Susan ng'agamba nti nekyaye ne Pastor Bugingo lwaki lujja kulwawo ate kati olina otegeera nti relationships ezimu kati zisukka just bino ebyaffe bye tulimu bye twogera yes it is more than that era omuntu alowooza nti kijja bbaawo you're dancing squeeze with yourself so Pastor Bugingo ne Susan Makula what could be the cause of this whole mawulire agali ku social media ebyo byogerwa buli wamu byogerwa bayinza okuba nga bafunamu obutakkaanya I don't know but byogerwa buli wamu people have reasons why they want to say things it is possible kwata n'omuntu in picture n'atambula because waliwo kati omuwala nga bw'ati either asobola okuvayo neyeegaana banne munzije mugaboozi gammwe kyova nti nze Susan ngenda kugamba nti Susan Makula ne Pastor Bugingo bakyeyagala there is not going to be a day from the best of my knowledge that day may never happen where they declare that they have separated. Now, is it about declaration? Is it about separating? And it's a separation in Manyingo Liagam, it waited. That happens. Ngera bwe yavayo n'agamba titakyali nani n'omukyalo oli kati ali eno kati awo ebiddako byonna ebirala bisobola okubeerawo ne bijja sigala munda tujja kufuna mukisa gubimanya basi kati bino ebisigadde byonna people are dancing squeeze with themselves ekyo nze nkikugambye ekigendo beera ku kadani nze naawe ffe tujja kubeera nga tugakuwa nga we tunaaba atugafuna naye nga tulindiridde Pastor Lozias Bugingo ne Susan Makula babeeko kye boogera ku katuuti omanye ebyabwe biggwera ku katuuti okitegeera ebyabwe biggwera ku katuuti kati tulinze saaviisi y'enkya You look so smart. Thank you. N'omusumba alabika bulungi. Bwatyo. Badde obulidde wanga tubadde tukunoonya nga tetukyakulaba. Kuweereza Mukama nakulabirira gwe yampa is here. Bwe twetambudde badde mulabi mulungi waleko okumina ku Newspark Channel subscribing nga liking nga atereka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi.